tulabirira tubana tumwagala ndwadde nnyo nze nandifudde bambi kandirwadde naye kajjanjaba kakana kange nemmanyi akiri kange kale mwe mugenda wanganyange genda wangabalise omulungi atulaba nga tusinzira ku Uganda Funeral Services ene motoka gyolaba efuluma omulambo gwa Lady Grace bamaze okubeera nga ate baguteekateeka ne guteekebwa mu coffin oba sanduuke era nga wenjogerera essaawa eno bali mu kufuluma mu kifo kino e Bukoto aboolekera mukono wagenda okubeera okusula mu lumbe ate paka obanatuuka ku lunaku olw'okuziika that will be on Saturday okusinzira ku program sofa gye naakafuna wano wennyini mu mmotoka omuli omulambo mulimu maama w'omugenzi mulimu kojjaawe kossa n'abamawulire omu babiri bagendedde emmotoka eyo then egoberera emabega mulimu omuko wa Grace kossa n'abooluganda lw'omuko be bali mu mmotoka egoberera omulambo wano we tuli ndine ttiimu ya Wuma ate saidi eno olengera omukyala Fina Mugerwa Hanson bali luno Rodi Bitem ne ttiimu yonna eya Wuma bo weebali okulaba nti ate nabo bawerekera ensonga zino era nga ate bawerekera Lady Grace mu bitiibwa kino kibadde tekinnabaawo eri abayimbi abo batalina mannya g'amaanyi nnyo kyentegeeza abatalina ttutumu ly'amaanyi nnyo okubeera nga ate bayimbi bannaabwe bababeererawo oba nga babeera mu mbeera eno okuba nti batambulira mu kifaananyi so mu mbeera eno association y'abayimbi nga weeri I think wano mbawadde credit mu kino ekisoose okubeera nga ate kibeerawo engeri gye bakikuttemu credits nabo nzibawa mwebale nnyo wekiba nga ate eno yentandikwa olwa events nga zino ndowooza mujja kuba nga ate ensonga muzikwasaganya bulungi nnyo so nga bwe nabasuubiza tugenda kuba nga tubawa ebifaananyi ebisingane ku bino ensonga eno tugenda kuba nga tugirondoola bulungi nnyo naye nga nja kwongera kubasaba saala mwongere okubeera nga musabira abantu bonna abalabikidde mu mbeera eno waliwo abakyali ne mu ddwaliro tutegeezeddwako abamu amagulu baagawanise abamu balimu kubagatta wano ne wali bali ku oxygen kwe bali kwegamba embeera si nnyangu nnyo bonna tubeere nga tubateeka mu ssaala ate Katonda abasaasire babeere nga obulamu buddaabulula nze Lujjani andi ne Tone tuli Bukoto ku Uganda Funeral Services ebisingawo emukono naye tugenda kuba nga ate tubibatuusaako tova ku Captain Music subscribinga sharinga commentinga emboozi enyume programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma e Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank abeetaaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kossa ne website yaabwe e Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwabeetaaga Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi flat screens eziri
kiriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku nnamba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa akyali oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Nga mafaayo abantu balabise nti bali wamu naye mu ssaala ne mu kusaasira byonna byonna mulamuze ekisa omwana wange yani mugekeddeyo akadde omwana wange neyenenya bazaali naalwala netusaba netumanya tulemereddwa naye n'atalwalako ffe tubadde tulwalanga ye nga mulamu nga tulwalanga ye nga mulamu ne covid n'atukubakuba gye bujja naye ye nga munju mulamu ffe tulwalanga ye maama laba bwakenze kale Katonda yageze amusaasire aba mukama yakikoze oba kiki ye Katonda yamanyi yasinga okumanya omwana afiiridde ku myaka emeka mama? 32 azalibwa mu 9 baba nabo bali bameka mama? Ina abaana 3 yabaddeko omuwala yafa oye mukulu ya mukulu wa bonna mukulu waabo waye n'abaala atasobodde kujja bali bweru kati basobodde kujja kati abaala we bali kati ye mukulu waabwe kiteeza mu bonna abaana yabadde akola n'okukola bonna bakola naye kati ye buli omu alina omulimu gwakola kati ono abadde muyimbi ate eriyo abaala abayimbi ate eriyo abaala bakola bizinesi zaabwe ez'enjawulo babanga bakola kama abaana tebenkanankana nenamuzaawo oyo tegereka mama naye ekya byonna tusobola okwebaza abantu bonna ababaddewo mu mbeera yonna tusobola okwebaza ndugga bambi n'omwami gundi abantu abasinga obungi batutuusizako amawulire nga tetumanyi olaba tetumanyi naye tusobola okwebaza abantu bonna buli akoze kyakoze buli aliwo ku lwaffe tusobola omwebaza twebaza ne rediyo twebaza rediyo zonna waliwo rediyo eyogedde gye tubaddeko wangi taata CBS taata we yawulidde taata we najja nagamba mbadde neebase najja nagamba mama guule wulira bino oze bikintu omwana onya accident naye mbu takigiira wate nomulala afiiriddewo omwana wange yesu kale mama tugume so embeera Madamu Sophie Gombya abaddewo nnyo fina mugirwa tubeebaza buli omu akoze kyakoze tubeebaziza abayimbi otwaliza wamu abayimbi bonna Jovanuza tubalabyeko abayimbi bonna tubalabyeko buli omu kyakoze betukyatambula nabo nkama abaddizeewo mu bye bakoze byonna tudda mulumbe mukono katugenda mukono saawa zino then betumujja enkye mukono tumutwala ekyampisi mukono then Kayunga Road otuuka mu Karaji branchi ngodda kyabakadde awo okuva ku ssomero Bishop Sepilian ekizito Lwanga omugenzi kyampisi kiri awo siwala tulabawo okuziika okuziika kulwa mukaaga okay kale katongera okubateeka mu ssaala Katonda asaasire ate buli kimu twebaziza amiina nnyo wedubitemu nga bitalo banne ebitalo nnyo era mbu tufe ekituuse ku bayimbi mu Uganda olwaleero ntowooza ne yandibadde Black Thursday nti kibadde ekizibu ky'amaanyi abayimbi 3 bafudde n'abalala bakyali mu mbeera si nnungi so wano tuli wano ku funeral service okusabira omu kwabo Grace n'okutwala
omubiri gwe ewaabwe wajje gunaaziikibwa. Tetunategeera nteekateeka ya kuziika naye nga kyensaba abayimbi nga bwe tusazeewo era nga bwe tubadde tukwatira wamu twongere okukwatira awamu kubanga bino byonna ebikoleddwa tikuba nti bayimbi ne komiti eyo ebaddewo eyawuuma biki bye tukoze kulaba nti twasayininga n'abantu aba funeral service nabo kuba nti tukolagana nabo nti omuyimbi yenna bw'atuukako embeera eno kubanga wadde tetujja kugyewala yejja kutuuka weddera olwagundi enkyalo agundi lazima erina okubeerawo nti nabali abali mu ddwaliro tugezezzaako okukola bye tukoze era okuba nti nabo bafuna obujjanjabi x-rays babatadde kubatandise nabo bali ku ddagala naye nga kivudde mu bayimbi kuba nti ono aleeta n'oli aleeta n'ono aleeta okuba nti bajjanjaba abayimbi baffe naye nga kizibu nnyo 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 nnyo. Embeera eno tugiyigamu ebintu bingi nti abayimbi ekintu ky'okubeera wamu kintu kikulu nnyo. Tuba twetaaga okubeera wamu buli ddakiika nti munno waagwako ekizibu enkya kigwawo n'ekintu ekirala nti tusimanyi nabwe nsobola kukyogera naye embeera tugiyigiramu ebintu bingi era nze nsaba abayimbi bonna kino tekiriiko munene tekiriiko mutono twegatte wamu tusobole okuba tusobola okuyambagana mu mbeera yonna gye tuba tuyambaganye ate n'ekirala okudduka obubenje bususse nti obubenje bususse abavuga ebidduka mu butuufu vuga mpola n'abayimbi bannaffe shows bwe zibanga okutte sho 5 okutte sho 6 genda mu budde oyimbire mu budde naye nga Mukama Katonda tusaba agumye families z'abagenzi ne bayimbi bannaffe ffenna tujja kuba tubategeeza Mukama wange. Okusoose nga twerekera mwannyinaffe Lady Grace Mukama gwatutte amanya n'eddoboozi bitibwa Hanson bali luno essaawa eno akolanga vice president uma owakaseera Mukama atutte omu ku ffe muyimbi munnaffe era nga muwummuza emirimu gino egy'okunsi erifa abakkiriza tetukkiriza nti omuntu afa kuffe abakkiriza tukkiriza nti omuntu aba akoze ekiyitibwa transformation from one life to another era ku nsi kuno tuli bagenyi era ffenna ekkuba Grace lyayiseemu ffenna tulina okugiyitamu adde lwa kitaffe era nga tukkiriza nti Grace tugenda musisinkana tugenda musanga ate atwanirize nga tutandika omukolo gwaffe ogusookedde ddala nga tuwerekerako mwannyinaffe mbadde nsaba ffenna twewombeeke tusabe tusabire wamu nti kitaffe ali mu ggulu enyetukuzibwe obwakabaka bwabujje byakolebwa mu nsi tuwembere yaffe yaleero tusonye okwonona kwaffe twetwala mukemebwa netulokola kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo emirembe n'emirembe kitaffe omulungi tuzze mu maaso go ngaffe abaddewo n'abazaanabo Mukama mwannyinaffe Lady Grace omututte okubeera wamu naawe tukusaba kitaffe omulungi omulamuza ekisa naffe abasigadde ku nsi Mukama tusaba otuyambe tusobole okutambula mu makubo go tuluŋŋamye tubikkeko n'omuwendo gw'omusaayi gwo tusobole okubeera nga tutambulira mu makubo go tuba tusobezza otuyambe ne Grace wonna wasobezza Mukama musaasire nga tugenda omuwerekera okuva mu kifo kino nga tugenda emukono mube beera naffe tusaba obumye
abafamire ye, omwami we n'abaana. Tukulembere obeere naffe. Yesu Kristo Mukama waffe. Wamu ne tugamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kw'okubi Katonda n'okusekera omutukuvu beere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Njagala okubeebaza okubeera nga mulaze obumu okuva amawulire gatugudde mu matu tumanyi naffe agenze ate nga tagenze yekka, kubaddeko omukulu w'ebyuma, kubaddeko n'abaana abalala. Waliwo amawulire agakatutuukako tukyeyongera okugakakasa oba gabadde matuufu, tiwaliwo ate omulala gwe bajje mu kidiba, kubanga bagudde mu kidiba basimamu omusenyu. Naye njagala okubeebaza okujjukirira Grace n'abalala. Kino sijja gamba kyakujjukiza oba ki, naye nga buli kadde ngaffe abayimbi tusigale ku mulamwa gwaffe okubeera nga tusaba buli wamu tuba tugenda, kubanga oba tomanyi, you never know when is your right time to go. Ng'abalala bonna naddala ng'abayimbi, Grace yakedde ku makya nga yeeteekateeka okugenda ku kivu, ng'amanyi era agenda kuyimba omewo, naye abadde tamanyi nti entuuko ze zikoze ki? Eddeko oba zituuse. Nolwekyo tujjukirenga okusaba buli kadde. You don't need a very long prayer, you need a short one. Era ne neebaza Mukama lwa Mama Grace kubeera nga bambi ezezzaako ogguma n'okubeera nga apuliddeko akulizza omwana okutya Mukama. So ebintu ebyo okusaba buli kaseera n'okukuuma emikwano, era nga mbaliriza mwanga nti bino byonna ebibaddewo, sanduuko service egenda mu maaso right now ekoleddwa aba Uganda Funeral Service. The reason why they've done it is because we signed a memorandum of understanding ne funeral service nti wabeerawo munnaffe yenna abagenze batuyambangako, tukubiriza abayimbi okusaba nga weekuli, okwagalana nga weekuli. Nsaba abatannaba kwewandiisa muuma twewandiise services nga zino, never know ziba zituyamba. Naye mu byonna okutya Mukama, kubanga tuba tetumanyi entuuko zaffe zadde. Nsaba Mukama atukulembere ffenna nga tugenda okwolekera omubiri gwa mukwano gwaffe, nga tugenda mu bulumbe right now. Nsaba Mukama abeere naffe, era omutima ogwo omulungi bayimbi gwe mulaze n'obumu tweyongerengere, tetujjaako. Nsaba tusabe essala esembayo tusobole okutwala omubiri gwa mwannyinaffe emukono. Katonda omulungi, Katonda eyaliwo aliwo era alibeerawo emirembe gyonna, nga tuva mu kifo kino tusaba otuwike era naffe abafiirwa otugumye, era ne mwannyinaffe omwanirize. Kristo Mukama waffe. Mukama omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka, nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5, oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo omugaso gwe gusinga, kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So
etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.